Kaakati abaaye tuli eno ku mukolo naye abaami bano bampangudde, abaami bano bagimmenye ebyaddala. Ate si nze nzekka wabula n'abakyala abadde ku mukolo guno nabo batidde nga kino tebakirabangako. Ku mukolo guno baayise abaami bano nga bagenda okubeera abafumbi. Bafumbye entamu y'amatooke. Naye akaseera bwe katuusa ak'okuginyiga buli omu bedda yeebuuza emmere eno egenda kunyigibwa etya? Nga buli omu yeebuuza emmere eno bagenda kuginyiga batya abasajja bano? Ku mukolo guno abakazi si bibafumbi badde basajja bokka. Naye omuyeeya agenze n'ayambala akakutiya n'alyoka atandika okkuba emmere engalo ng'aginyikiza omukono bwe gukkirira munda bwe gukkirira munda bwe gukkirira munda. N'abakazi abadde ku mukolo ne batya ne bagamba kino ate nga tetukirabangako. Abaami nga balina enfumba gye bafumba nga ya kikirinkya nnyo muganda wange. Experience gye bayolesezza mu butuufu n'abakazi abadde ku mukolo batidde ne bagamba bano ate bo nga bali ggumite baaba. Temulaba nti abakazi mwefuula ggumite mbusimanya mmwe temutya byokya. Omanyi siba abakazi bano balaba abakazi bawa respect. Omukazi ye muntu asobola okukwata akaseppiki akookya nga kali ku kyoto n'akasitula n'akawummuza wansi ng'akaseppiki talina kyakwatisiza kintu kyonna kyonna n'ekimu. Ekyo kitera kukolebwa bakazi. Bakwata ne bayimusa oba engalo zaabwe zibaamu ki ez'abakazi n'akwata entamu y'enva n'agiteeka wali eri nga talina kyasituzza. Gwe omusajja kyotasobola kukola. Naye nabo bagamba waggulu w'omumanyi wabayo ate omumanyi asinga. Kati abakyala abadde bazze ku mukolo guno nabo batidde nga balaba abasajja abali mu kufumba boyi wange ng'enfumba gye bafumba nabo tebagirabangako. Naye mu butuufu sooka olabe engeri omusajja gy'akubamu ettooka omukono. Ekyo kyali mu kukola ali mu kulinyiga nga ggwe bw'onaakwata olulagala lwo oluyina n'okwata n'onyiga bweno bw'okwata nno mu mazzi. Immwe abakyala munyiga emmere eno bwe mukwata mu mazzi musobole okuwoza engalo. Ono talina mazzi waakwata naye akulaga emmere aginyiga ate nga bagenda kugirya ng'egonda. Kati bano abasajja obalaba baba bafumba bano. Oba mulimu omukazi osooka okuba ng'omanyi okufumba naye omusajja bw'abanga yategeera omulimu ogukolebwa omukazi, omusajja aba mukugu nnyo ate n'okusinga abakazi abakola ogwo omulimu. Nze nkubuulira kankutuuse kakatambi k'abaami bano obeerabireko oba bali Busoga. Vidiyo yiiyo gimpere ku like. Osokikora tukabikora abantu bona baija bayisomba baija bayemera batari kuturoli gunu haswe hano hano ha umiko gwango gunu gura Kaakati abaami beebo ye engeri gye bafumba emmere ku mukolo ozannya. Naye kino naye bannange njagala twogere ku mazima. Bino kambyogere okusinziira ku nze. Bw'osanganga omwami nga mufumbi tosobola kumwegeraageranya ku mukazi. Mulimu emirimu abakazi gye mukola naye ng'emirimu egyo ate bw'ogusangamu omwami ate omwami aba agukola bulungi nnyo n'okusinga abakyala. Ekyo tukkirize tugaane ffenna. Abakyala emirimu bagikola bulungi era bagikwasaganya bulungi teri agaana. Wabula bw'osanga omwami ng'omulimu ogwandibadde ogw'omukyala ate omwami yagukolamu, bakasitoma tebasobola genda wa mukazi ne baleka mwami. Tekisoboka. Kati nze kankubalira emirimu egikolebwa abakyala kyokka ng'ate n'abaami baagiyiga. Ate abaami mu kugiyingira
ng'ate babbako bakasitoma ababeera abakazi kwegamba bakasitoma nga babatwala teri kasitoma asobola genda wa mukazi n'aleka musajja gyegino emirimu wammanga. Bw'osanga omwami nga mufumbi kubanga okufumba ffenna tukumanyidde mu abakazi be bafumbi. Bw'osanga omwami nga afumba emmere y'omukyala nayo ne bagiteeka wali, bakasitoma basinga baba baagala kulya ku mmere ya musajja, eya mukyala munnaabwe baba tebaagala kumanya. Abaami balina engeri gye bafunamu feva mu mirimu gino egy'abakazi. Kati olabe enfumba bano gye bafumba, teri mukazi asobola fumba bw'atyo. Jjukira abaami bateekamu amaanyi ate ne bateekamu n'obukugu n'okwagala. Abakazi mulimu ebintu bimala geekolera n'ogera naye omwami bw'abanga waakukola kintu nga kibadde kikolebwa mukazi akikola na passioni. Newankubadde eri abakazi amanyi okufumba ekyo jjo so sigaana, naye nga bw'osanga omwami ng'afumba gwe naawe ndaba tosobola kulya mmere ya muki ya mukazi era oba oyagala kulya mmere ya musajja. Kati ogwo omulimu gw'okufumba gumu. Omulimu ogwokubiri gwe mulimu gw'okwoza. Omulimu gw'okwoza engoye. Bw'osanga omwami ng'ayoza engoye tosobola ate kuzitwala n'oziwa mukazi. Katugambe nti omwami atadde wano ddobbi ye n'omukyala n'ateeka wali ddobbi ye. Abantu abasinga bagenda ku ddobbi ya musajja kuba bakimanyi abasajja balina engeri gye boozaamu engoye ate ne basinga ku bakazi. Ago ge mazima. Emirimu gino abaami bagikola bulungi okusinga ku bakazi. Egyo ogwo gwakubiri. Omulimu ogwokusatu gwe gw'okusiba enviiri. Bw'osanga omusajja mu saaluuni, muganda wange saaluuni yibaamu bakasitoma abakazi tobala. Ebaamu abakazi tobala. Abakazi bettanira nnyo abasajja abasiba enviiri. Abasajja balina engeri gye basibamu abakazi enviiri ne banyuma. Kwegamba omukyala akeera ku makya n'agamba nze sobola genda wa mukazi munnange eri kunsiba nviiri. Nga waliwo wano omusajja asobola okunsiba obulungi, oli omusajja bannange asiba bulungi. Opportunity zonna baziwa basajja bano. Omusajja bw'ayingira mu mulimu nga gwandibadde gukolebwa mukazi, muganda wange ogenda okumaliriza ng'omusajja awambye omulimu ogwo, nga gwe omukazi osobola kugweyagaliramu ng'omusajja agulimu. Ogwo omulimu gwakusatu. Omulimu ogwokuna ogwandibadde ogw'abakazi naye ng'ate abasajja baguyingidde ne bagusinga n'abakazi, gwe mulimu gwa make-up. Make-up tumanyi nti w'abakyala, naye bw'osanga omusajja ng'akuba make-up gwe omukazi tojja. Era bakasitoma basinga obungi bonna baddukira wa musajja. Ebintu bino mbyogera nammwe munjulira. Omusajja kasita ayingira mu kintu ekikolebwa omukazi oba ekyandibadde nga kikale ffe tukimanyi nti kya mukazi, ye naye n'atandika okukikola, muganda wange ogenda okkakkana nga omusajja amuwambye. Ago ge mazima. Essaawa zino eno ba make-up abasingira ddala okukola essente basajja. Abakazi gye bali bakola naye abasajja bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Abasajja bazibu. Kiringanga omulimu gwa Cutex mugulaba. Gwagala omulimu gwa Cutex sigulaba nga muko mukazi ng'agukola. Ogwo gwa Cutex gutera bbamu gwa abasajja. Mulimu ki omulala ogukolebwa abakazi naye ng'ate abasajja bazibu nnyo nga baagukoze muganda wange? Alalalalalalala, mulimu ki? Katugambe omulimu gwa modeling. Okumodelinga okulaba nga abasajja batandise kumodola tonyumya bakazi. Kyokka ng'okumodelinga twali tukumanyidde mu ki? Twali tukumanyidde mu kubeera bakazi. Nze nkulatera emirimu gino lwaki? Nti abasajja bano boolabye abafumba emmere ku mukolo guno bandibadde bayita bakazi. Kyokka ne bano abasajja be bayise omulimu bagukoze n'okusinga ku bakazi bwe bandibadde bagukola. Kali bye ebintu egyo gy'emirimu egikolebwa abakazi, kyokka nga abasajja baagiyingira ate ne bagiwamba. Kati bano abasajja abazze okufumba mu butuufu beewuunyisizza buli omu. Ebyaddala beewuunyisizza buli omu. Buli omu yeewuunyizza okulaba nga
abaami bano enfumba gye bafumba yaabwe bokka tosobola kugisanga wantu walala wonna. Ozannya n'okuzannya ggwe ne Uganda, maama nnyabo. Nkugambye abasajja bagenda kuwamba emirimu. Mwe abakazi mwefuula gumite, so olaba abakazi balina ebintu bye bakola nga by the way n'omulimu gw'okukiriininga. Bw'osanga omusajja nga akkiriina, kubanga okiriininga tukumanyidde mu bakazi, bw'osanga omusajja nga akkiriina munnange ate omusajja aba ayina nnyo emirimu okusinga ku bakazi. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya. Mweraba.